This is Ground Media UG. Alright, going on ataba ku Ground Media onako olwale lunaku mulindwa essaawa eno twegattiddwako award winner Zina Virota Music Uganda. Obulambo gamba ki? Ndi bulungi ogamba oti. Weyagala. Nnyo. Owulira otya okubanga wakamala okubanga owangula award nga tugenda olaba eŋŋumi ejjawo ogwawa nayo okusooka. Nze nzomanyi nze nazanya ebikonde nga nkyali muto. Virota toyo sagala kulimba abantu nze. Njogera nnyo amazima lwakwakala abantu tebantwala serious. Nazanyako ebikonde nga nina emyaka nga 7. Twali ebyaffe byali bya street. So kali kyanyumira nnyo nga bano abasajja baagala kwefatamu kube muzirayiti. Kati njagala kulaba ani muwanguzi. Weesunze okulaba muwanguzi. Nga gwe Virota olowooza ani agenda wangula ekikonde kya leero? Nze ndowooza omanyi kati ebintu by'ebikonde bino biraba engeri gye mbanyiimu bibanga mupiira. Omupiira osobola ogamba nti eno ttiimu egenda kukuba eno ate ono ne bamukuba eŋŋumi. So kati wano tomanya ani mutuufu agenda kuba kuba abasajja bonna bakuba naye ndaba Miki alina nnyo amaanyi naye tazole yanywera sefuko kubanga atinza omukuba KO. Nego kyolina omumanya buli omu wa amaanyi nze kulaba ani agenda kuba munne. Okusinziira ku kintu kinene kye bataddewo trend eno olowooza kinaamalawo entalo? Ate kino kiba kirungi nnyo okusinga okwefumita ebiso. Kiba kirungi nnyo era nze kati nange nenfunayo gwempinga oba ani mugamba tugende mulingi twesabulemu kubanga olaba kati bano si bayimbi kati gulina kuggwera wano okitegeera kuba kati ngaffe abayimbi twokuba ndongo ne kino kiba kirungi okusinga ogamba mbu ate oli yagenze n'afumita munne ebiso mujja mulingi ensi yonna nebalaba ne mulwana bulungi ne mumanya ekituufu. Does it control the discipline mu industry? Kicontrolling ddala discipline kyongerako ne ku discipline y'abantu okitegeera omanyi ko twabana abantu bonna bazze kulaba kikonde lwa nsonga tetwagala nnyo violence bintu byakwekuttiŋŋana biki ebyo ekikonde kijjawo nnyo ebintu bwe bityo. Kino wetugamba nti nno buli omu kati bw'onaafuna akuzoleya tugende mu ringi twekube olowooza kigenda kuteeka wa industry y'abantu nti buli muntu ajja gamba Virota oyo anzoleya tugende mu ringi muwe kati gwe kyobamanya wano wetulaga musajja ku musajja okitegeera nga tuvudde ku nsonga z'ekikonde olunaku olwaleero owulira otya oluvannyuma otya owulira otya okubanga wakamala okubanga gwe ayina award? Well nze kyenyinza okugamba feeling gye nabaddemu ku stage eyo omanyi bantu bangi badde bagamba akaabira ki era kyembadde ngenda okubuuza ki ekyakuleetedde okukaaba? kale kyanderedde okubeera emotion ennyo omanyi ebiseera ebisinga abantu abasinga agenda okukomentinga ku kintu abatamanyi gy'ovudde kani nze nina background eyandetedde okukaaba gye navuddemu. Nze okumpa award ya Galaxy kyabadde kyanjawulo mu bulamu bwange kubanga nze gye nvudde wala okusinziira bwogenda n'olaba deep talk ne Mr. Henry namugamba ebintu bingi ebimusaa byogera. So kati background yange yandetedde okubeera emotional. Omanyi abantu tubaako ne background gye tuvaako blood okubanga tutuusaawo. Yaman amabegako bebekulu bwe yakuteeka ku list wali so happy tugambe nti right now nti any achievement gy'ofuna it is too much on your side? Achievement ebeera nnene kubanga mwana nze ndi ghetto youth. mbadde mwana omanyi nze sirina taata nina nkuze ne mama wange yeka taata wange yanfaako nensoka mpambana n'ensi kati buli kyentuukako muganda wange nzaani okitegeera gwe nange mbeera wone neŋŋamba nzaani. Dr. Sefuko Miki kigambe eki? Dr. Sefuko Miki tukute. Dr. Sefuko Miki. Ayogerako omu. Dr. Sefuko Miki. Oyo abadde Virota tukyakuwa byonna byonna nga bigenda tugamba ekintu kimu weekumire bwekumizi ku Ground Media UG osobola okubanga ofuna buli kimu nga bwe kitambula. Omugagga ogamba otya? Otambudde n'omukyalo omulungi. Tiana ogamba otya? Nje mugamba. Ekikondo okiraba otya naye? Bannaye ebikonde tugenda nga mugwe gusoose. Ogenda ozo owagiraani? Anasinga. Anasinga g'owagira? Naye gwe ekikujja wakakola ki? Kunyumirwa. Kunyumirwa? Muli mutima gw'ogamba ani njagala ono bamukube? Sijja kuba na side. Tolina side? Lwaki? Just nze kulaba bikonde. Naye olowooza ebintu bino eby'ebikonde birina kye bigatta ku industry? Biteekamu fane that abantu butabeera bored. Kale tweyanziza atukyalina Tiana tukyasobola okuba nga tweyongera omukulu ono bamuyita Shamiru
ye musajja asinze okuinfluencinga ekikonde kino abantu bonna teri amanyi bwafaanana eva aba ne masiki ye bulandi ye ogamba otya tewali munnago ogamba otya se abantu bonna bagamba oli tiimu miki lwaki oyagala sala kigambo newe kale mwenna abali kunene abali mu ground media abali ku prime ground media YouTube okay ground media yugi nze sina tiimu kubanga bonna mikwano gyange wabula oyo yenna agenda okuwangula bwe ngenda naye gwenda naye sagala etampalana waneno Shamiru mukabereyo agambe mbw ate banage Shamiru yakoze bwati nedda nze sina timu wabula agenda okuwangula ye timu gyengenda okubeera nayo awangula ye timu yange Miki awangula ndi timu Miki Sefko awangula ndi timu fena tukimanyi ozobeera mu content wa Miki Shamiru bonna bantu bange bonna mikwano gyange sina saidi sagala bantu bankyawe bonna olowooza kubidde esimu gyangu so sina baako saidi olowooza kino ekikonde kigenda gatta ki ku TikTok side kino ekikonde nze mukulaba okwange oba kale kiyinza okugatta kwana bayinza okugamba buli muntu amanye empalana zibadde nyingi nnyo ku TikTok kati buli muntu analeeta empalana teeka ajja aleete kati Sefko yenga ye abantu badde balina omuzenga bagamba Sefko amanyira Miki naye kati Sefko banaamukuba oba Miki banaamukuba akamanyino kagenda koma babanga abaana ewaka bagamba omuzadde tolina gana abaana tolwana obaleke ne balwana omu n'amanya munne nti yasinga kati leero nange njagala ndabe ani asinga gwe bawangula gwe ngenda naye mugambe dekera awo okwewaga gwe bakuba tumugamba tutya dekera awo okwewaga n'akamanyiro balyose ne bakuba oyo ye Shamiru ndowooza otegedde gwe bakuba lekera awo okweraga katukomewo